We are going to miss you. You've been an amazing person. Tukwagala nnyo. Nze Joanne nkimanyi w'oli ompulira. Siima byonna by'okoze ng'okyalina amaanyi. Obadde muntu w'amaanyi. Buli muntu asiimye Saad. Uganda Airlines, URA, Kazo, mubadde n'omuntu w'amaanyi mu ggwanga, and you should thank God for that. Amen. Mukube engalo, nkimanyi Saad gy'ali abawulira. Abadde muntu w'amaanyi. Saad nkimanyi. Mukama ajja kusonyiwa byonna ebyakusobako. Bamalayika bajja kukwaniriza. The angels will receive you. We shall miss you forever, but we will be with you. Sad Junior Chimani Alabika Yeva Sobudebuno. He's going to have the best uncles and aunties. Tetugenda kuva mu bulamu bwe. Baby mama obanga oli Chimaneto oyo mwana waffe, mwana wa Uganda yonna. We are going to be in his life. We are going to mentor him. We are going to be there for him. We are going to support him. We are going to love him. Nyongera okusaasira mama ne famire ya Saad. Fena tuva wa Mukama naye tudda wa Mukama. Tuli wano leero enkya tuyinza okubeera ewange oba omuntu omulala yenna ali wano. So this is something that happens for anyone. This is something that is inevitable. Oba oli UK, oba oli Canada, oba oli wa kijja kusangayo. So today it's Saad, tomorrow it's you. Nyongera okubeebaza mwebale kubeera wano. Olwaleero Saad Shots lwagenda okubeera nga aziikibwa era nkuleetedde ebyabaddewo mu lumbe nga bagezaako okubeera nga bamukungubagira n'omulambo gwe ne gutuusibwa mu maka g'abazadde be era bw'atyo kyemmanyi bwe bagenda okubeera nga baziika. If not yabbeera nkutegeeza destination wa gye bagenda okubeera nga bamuziika. Bantu bangi mwabalabye nga bavaayo okubeera nga bakungubagira Saad Shots omuli KFC, URA, ab'omusolo, bantu bangi nnyo. Bobi Wine yavuddeyo n'akungubaga, Deputy Speaker yakungubaze, Leader of Opposition Joel Ssennyonyi n'akungubaga. Bantu bangi bazze nga bapostinga nga balaga okungubaga okwono omuvubuka eyafudde akabenje ke Peaches n'eno zikunama zonzoyita zikunama. So olunaku olwaleero sazeewo okubeera nga nkuleetera details oba ku mirimu gy'asobodde okubeera ng'akola. Ebifaananyi byakubye ebimufudde ow'enjawulo, ebimufudde ow'ebbeeyi, ebimufudde okubeera nga buli omu ali mu kubeera nga amukungubagira. Omanyi abantu bangi babadde bagamba mukubi wa bifaananyi, naye nga temulabangako ku bifaananyi byakubye. Kuleetedde one of the best selections z'ebifaananyi byazze ng'akuba, naye amazima ga Katonda ebifaananyi byo maanyi era nga birungi. Bye bino ebifaananyi kambe kuteereko osobole bulungi nnyo okubeera nga obiraba, then onoojajinga okuva gwe gy'oli nti oba abadde mukubi wa bifaananyi mulungi oba tabadde mulungi. Naye nga Uganda tufiiriddwa one of the most talented photographers mu ggwanga erya Uganda.